Pulezidenti wa Ukraine Volodymyr Zelensky atwaliddwa mu ddwaliro lya Philadelphia nga biwalataka oluvannyuma lw'okuteeberezebwa nti alina ekirwadde kya coronavirus. Omwogezi w'amaka ga pulezidenti yategeezezza nti Pulezidenti Zelensky yasoose mu maka ge eyo gye yaggibwa nga biwalataka n'atwalibwa mu ddwaliro mu kibuga ekikulu ekya Ukraine. Kiteeberezebwa okuba nga Pulezidenti Zelensky yabadde n'abakungu mu gavumenti ye okuli minisita we w'ebyokwerinda ssaako n'ow'ebyobulimi nabo abakebeddwa nga balina ekirwadde kya coronavirus. Mu ggwanga lya Ukraine we tukoledde eggulire lino ng'abantu 585 basangiddwamu ekirwadde kya corona ate ng'abantu 945 abo nno bakiridde ddezira kumwa nga bafudde ekirwadde kya corona. Eggulire lino likusakiddwa Kakomo Juma ku lwa MRI TV.